kwaniriza natera mu mboozi yaffe ebitanyumizibwako mu lutalo lw'eruweero. Era ng'omuntu omulala gwe tugenda okutunuulira ye NNALONGO Nannonga KALIBBALA. Wabula nkujjukiza nti gw'ayagala okubeera nga bakutungira essuuti, essaati oba empale ssaako n'engoye endala weekwata Balubega Designs abasangibwa ku Lumu Street ku kizimbe kya Jemba Plaza. Era ng'osobola obbakulirako ku nnamba yaabwe eri wansi kapande kuno. NNALONGO Nannonga KALIBBALA, mukyala KALIBBALA owookutaano, yazaalibwa mu 1936. Bakadde be ye Temiseewo Oluggwanakulya ne mukyala we Esteri Namatova ab'e Busumbuso mu ggombolola ly'Engoma mu disitulikiti y'e Nakaseke. Jjajja we ye Simeon Kapere eyazaalibwa e Lumugwa Engoma mu disitulikiti y'emu y'e Nakaseke mu ssaza Bulemeezi. Yalina abaana abalenzi 7 okuli Temiteewo Oluggwanammere, George William Sepuuya, Festo Sendyowa, Misaire Senkubuge Mulega, Gombe William, Misango Bulago Keke ne Sekifunvu Mutono. Era yalina abaana abawala 6 okuli Ziriyana Nabawanuka, Juliana Kaganda Nannongo, Juliana Kikazi Susan Tezirya 2, Cecilia Nakifunvu teekako ne Nakato. Abaana 3 be baali abawagizi b'olutalo luno ku lulwe, era nga bonna battibwa mu ngeri ey'entiisa ennyo. NNALONGO KALIBBALA ye yali asinga okuba omukyala omuganzi mu bakyala ba Ssaalongo KALIBBALA eri Museveni. Teekako n'abalwanyi be olw'engeri gye yawaniriramu olutalo luno okusingira ddala emmere gye yabawanga. Okuliisa abaddumizi b'olutalo luno teekako ne Museveni mwennyini. Temiteewo Oluggwanakulya teekako ne Ssaalongo KALIBBALA baabattira wamu mu kitundu ekya Bwetaagiro. Ssaalongo KALIBBALA yaziikibwa we baamuttira, obula oluvannyuma mu 1996 ebisigalira bye ne biziikula okutwalibwa e Busumbuso ne biddamu okuziikibwa. Mutabani we omukulu Misusera Semmambire naye abajaasi baamukuba amasasi ku ntandikwa ya 1982 e Buggala Kigenge Nakaseke mu maka ga kitaawe omuto ng'eno gye yali abeera. George William Sepuuya yawambibwa okuva mu maka ge Kigenge mu 1983 nga yaakakomawo okuva e Ssingo. Kigambibwa nti baamuttira bombo ng'era tewali amanyi kifo wennyini we baamuziika. Festo Sendyowa eyazirwanako mu Ssematalo owookubiri yattirwa mu maka ge Buggala Kigenge mu disitulikiti y'e Nakaseke mu 1984. Ono yaziikibwa Buggala mu kifo kyennyini NNALONGO KALIBBALA ne mwannyina Misusera Semmambire we baabaziika. Aba NRA nga batuuse mu kitundu ekya Kawumu baagulirawo omusiri gwa lumonde ku Samuel Senkubuge. Samuel Senkubuge yali bba wa Harriet Kabeŋŋaano, nga Kabeŋŋaano ono yali muwala wa NNALONGO gwe tuli mu kwogerako. Oluvannyuma abayeekera baafuuka abaguzi b'emmere ya NNALONGO okuva mu nsuku ezaali okumpi n'enkambi yaabwe. Abaguzi be bano baakolagananga bulungi ne NNALONGO kubanga emmere yali agibaguza bulungi. Nti buli lwe yabayungiranga amatooke ng'abongerezaako ekisaganda kya Nakati ow'obwereere kye yaweerezanga Museveni. Era nga Nakati ono yamutikkanga omufumbi wa Museveni gwe baali bayita Joseph Nnyindo Kyezira. Era nga Museveni yatumanga mufumbi w'ono Joseph Nnyindo Kyezira okutuusanga okusima kwe eri NNALONGO olw'ebirabo bye yamuweerezanga. Nti enkota y'amatooke yasibwanga bulungi mu ndagala ennungi, olwo Nakati naye nasibwa bulungi mu ndagala, olwo ne bamussa mu kibbo, olwo nga n'ekibbo nakyo bakisabika mu ndagala. Wakati mu kusiima, Museveni yategeeza Nnyindo Kyezira agambe NNALONGO tajjanga okwo kyokka amusibirenga Nakati nga mutonotono. Museveni yawa abavubuka 2 obuvunaanyizibwa obw'okumunoniranga Nakati buli luvannyuma lwa nnaku 2 oba 3. Kinajjukirwa nti enkambi y'abayeekera era kye kyabanga ekifo ky'abaana abato abafiirwa ku bazadde baabwe obanga baabaddukako, obanga bayawukana n'abazadde baabwe wakati mu mmundu ng'eseka ne batamanya ludda wa gye baalinga bagenze. Olwo ekiseera nga kiyiseewo kinene, enkolagana y'amaka ga KALIBBALA ne Museveni yeeyongera okunywera. Museveni naye
Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kujjukiza nti gwatera okutambula n'ogendako mu Eastern Region oba mu Mbale, kozesa Hilltop View Hotel. Pereza yaabwe ya mulembe ate nga tebakolagana na mwenge. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Museveni naye yaweerezanga amaka ga Kalibbala sabbuuni n'omunnyo okubasiima olw'ebyo bye baamukoleranga. Tibakadogo bye baaleetanga sabbuuni n'omunnyo ebintu ebyali eby'ebbula olw'olutalo ng'ate bye bimu ku bintu ebisinga okwetaagibwa mu maka. Kino kyayongerera ddala okubeera nga kyongera okuggumiza enkolagana y'abano yadde nga baali tebalabagananga maaso ku maaso. Lumu Museveni yayagala okusisinkana ba Kalibbala bw'atyo n'atuma nnyindo kyezira abatwala Ekitema Masanga. Tobula Kalibbala yagaana okugenda kyokka n'akisindika bakazi b'e NNALONGO ssaako ne Mary Nattimbo okubeera nga bamukiikirira. Baabaaniriza bulungi era baakomawo ne kava okuva ewa Museveni nga kuno kwagassa okubeera nga basaba okugenda mu maaso n'okubeera nga bamuwagira. Ne Museveni bwe yakyalira Kalibbala baamwaniriza bulungi nnyo. Amawulire g'okukyala kwe NNALONGO yagafuna okuva ku Gertrude Njuba ateekako ne Oliver Zizinga. Abaasooka okumukyalira ku olwo ne bamutegeeza nti ku lunaku olwo lwennyini musajja mukulu Museveni agenda okubakyalirako. Ekibinja ky'abakuumi kyebulungulula oluggya lwa Kalibbala lwonna. Olwo Museveni bw'atyo n'atuuka mu mmotoka y'ekika kya Land Rover. NNALONGO naye yali yateeseteesedde ekijjulo ekisaamusaamu ekyali eky'ettooke teekako n'ekinyeebwa. Mu nnyumba mwalimu entebe emu. Oluvannyuma lw'abajaasi ba gavumenti oba ababbi aba bulijjo abeeyambisa embeera eyaliwo ey'okuddukadduka ne babba ebintu bya Kalibbala. Kalibbala yaliwo yatwala akabanga ng'ali mu kuwayamu n'omugenyi we. Olwo NNALONGO naye kyava avaayo n'emmere n'atandika okubeera ng'abagabula. Oluvannyuma lwa musajja mukulu ono Museveni okumaliriza okulya amatooke teekako n'ekinyeebwa yasaba bamuwe ku mazzi ag'okunywa. Wabula NNALONGO ne yeetonda wali wasigaddewo amazzi matono nnyo. Museveni n'amutegeeza nti tatya kasita gabeera mafumbe ajja gagumiikiriza gateeke ye alyoka aganywe. Olunaku olwo emboozi ya Museveni ssaako ne Kalibbala yagwira ddala amakerenda bulungi era Museveni n'ayongera okumusabamu abaana beegatte kubayeekera. Kyokka mu kiseera kino abantu ba Kalibbala babiri baali beegatta dda ku lutalo luno. Ti ku lunaku luno lwennyini Museveni lwakyala mu maka ga Kalibbala ne muzzukulu we Sulaiman yali ku kitebe ky'abayeekera. Lwe lunaku lwe yali azze okukyalirako jjajjaawe era bwe batyo ne beesisinkana ne mukama we nga gwe mulundi ogwasookera ddala Sulaiman okusisinkana omudduumizi we. Bw'atyo Museveni yakomekereza olugendo lwe n'addayo Ekitema Masanga ng'ali mu Land Rover yejjudde ebirabo ebya buli kika ebyali bimuweereddwa ng'okusingira ddala byali bika bya mmere eby'enjawulo. Era nga luno lwali lunaku lwa kijjukizo nnyo mu bulamu bwa NNALONGO Kalibbala. Kigambibwa nti kyali tekiwulirwangako Museveni kulya mmere bweru wa nkambi y'abayeekera olw'okwekengera ku nsonga y'obuyonjo ssaako n'ebyokwerinda. Bw'atyo NNALONGO Kalibbala yagenda mu maaso n'okuweerezanga abayeekera ebintu nga yalinnya n'eddala n'atandika okukolagana butereevu n'abaduumizi b'abayeekera ab'omunda olwo nga talina kusooka kukolagana n'abakayungirizi. Wabula era ne mu bakayungirizi bano kwaliko mikwano gye egy'oku lusegere okwali Major Arthur Kathuko. Kathuko ono yabeeranga ne NNALONGO no buli luvannyuma lwa nnaku 2 oba 3 ne bwe yabeeranga amugambye amuwe mu wiiki amatooke gasobole okukula.
Wabula Major Arthur Kathuko yannyonnyola Nalongo nti abalimi abalala basaba kaashi okubeera nga batwala emmere yaabwe nti kyokka Nalongo ye yali si bwali. Waaliwo omuyeekera mu Kyunguzi eyawandiika nga buli mmere yayingiranga mu nkambi ng'eva ku kyalo. Sitowa za mu Kyunguzi zaali ku ssomero lya pulayimale erya Kigembe Primary School eryali lyaggalwa olw'olutalo. Nti musajja mukulu ono mu Kyunguzi yakuumanga bulungi ebitabo bye nga ne byawandiika byabeeranga bituufu. Olwo olutalo nga luwedde, NRA yaggulawo woofiisi okunoonyereza n'okuzza mu mbeera abantu n'ekitundu ekyataggula olutalo. Ofiisi eno baagiteeka Semuto nga eya Probation and Welfare nga yali ekulirwa Lieutenant KYE. Ofiisi eno yali evunaanyizibwa ku kusasula amabanja gonna abantu abaali batandise okukomawo mu kitundu ekyo ge baali babanja abayeekera, era mu ngeri eno buli bbanja Nalongo lye yali abanja lyamusasulwa.